otukumaakuma, kyovudde otukuŋŋaanya. Ddala oweebwa ekitiibwa Mukama. Tukwebaza Mukama, tukwebaza Alpha and Omega, tukwebaza gwe Katonda eyatutonda, omuyisa w'ebintu byonna. Tuzze mu maaso go Mukama, yogera n'emitima gyaffe, yogera n'endowooza zaffe, yogera n'emmeeme zaffe. Leka tukkakkane Mukama ng'olabisibwe, leka tukkakkane Mukama ng'oyimusibwe mu ffe. Emirimu gyo gikolebwa okuyita mulamu waffe, emirimu gyo girabisibwe eri seeno ng'ogikola ku ffe. Leka tubeere abajulizi gy'oli, leka tubeere ekyokulabirako mu nsi muno, kubanga tuli mirimo gya ngalo zo. Gwe Ssaabawumbi, gwe watuwumba Mukama. Tuzze mu maaso go Mukama, ndeese ekibiina kino kyonna Mukama. Taata, mbaleese mu maaso go, nange omuweerezaawo Taata, nsabye onziseeko ekisa kyo njogere eri abantu bo, nsabye onteekeko omukono gwo njogere eri abantu bo, nsabye osisinkane, oddemu ebibuuzo by'omukazi oyo n'omusajja oyo, oddemu ebibuuzo by'omuntu oyo Mukama byabadde yeebuuza ebingi, era omutuuse mu magenda ge. Mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, nsabidde, amen. Tugenda kusoma mu Isaaya essula y'enkaaga gye tugenda okusoma. Watugambe wati, golokoka yaka, kubanga omusana gwo gutuuse, n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Kubanga laba, ekizikiza kiribikka ku nsi, n'ekizikiza ekikutte kiribikka ku mawanga, naye Mukama alikuviirayo n'ekitiibwa kye kirirabikira ku ggwe. Onyolo kwe lugambye, kubanga laba ekizikiza kiribikka ku nsi, n'ekizikiza ekikutte kiribikka ku mawanga, naye Mukama alikuviirayo n'ekitiibwa kye kirirabikira ku ggwe. Eno ensi mwe tuli kyekizikiza. Mulimu ebintu bingi ebitegeeza ekizikiza. Nze naawe mwe tuli, mwentambulira naye mwotambulira. Ekizikiza mu nsi mwe tuli kituleetera okutubikka. Ekizikiza kibikka nze ne kibikka naawe. Ng'omwana wa Katonda ng'omaze otegeera nti mu nsi mulimu ekizikiza, tutambulira mu kizikiza, ensi ejjudde ekizikiza, social media zino kizikiza kyereere. Sitaani ng'anaawamba obulamu bwo asooka kubikka. Sitaani tasobola kuwangula ng'oyaka. Sitaani tasobola kuwangula nga tasoose kubikka. Ne bw'oba ogenda kukwata ekintu naawe, omutego gwonna gusooka kubikka. Lwaki ogolokoka oyake? Tetulina bwe tuyinza kuwangula nsi eno nga tutuusa kutegeera nti ensi mbi, ensi ejjudde ekibi, ensi eriko ekibikka obulamu bwaffe. Bikusangawa ku social media kw'oli, WhatsApp kw'oli, mu mikwano gy'olimu, magurupu g'olimu, ebizikiza bigenda okuva okubikka. Tekigenda kuva waggulu direct. Waliwo sitaani gw'akozesa okubikka obulamu bwo. Akubikka atya? Ng'akozesa endowooza zo, ng'akozesa okuyayana kw'omutima gwo, ng'akozesa okwagala kw'emmeeme eyo. Okugolokoka twake tulina kusalawo tugolokoke tudde mu mazima. Tuddeyo tukole Katonda by'ayagala, tutambulire ku ebyo Katonda by'ayagala. Nyongero kibategeeza nti okola obutuukirivu kiyamba nze naawe. Amazima bwe gakufuula ow'eddembe, oba free, oba stress free, oba weeyagala. Njagala weetegereze, olunaku lwe wali n'essimu ng'ejjuddemu by'okugira, by'okwekakweka, by'obuzaabuza, wali otya? Wali otya? Olunaku lwe wali n'essimu yo ng'ejjuddemu takataka,
luwali olimbalimba ng'okugira bino okweka bino obuzaabuza bino wali owulira otya? Ekigambo okumenya amateeka kisibagwa. Bw'okwata amateeka oba wa ddembe. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Yeebazibwe Katonda affe omulungi atajjolokoka. Nyongera okutegeeza ng'olokoka oyake. Salawo okuleka ekkubo ebbi. Salawo okunoonya amazima. Salawo okunoonya okwagala. Salawo okunoonya ekisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda kwe kukola by'ayagala. Yeebazibwe Yesu. Tugolokoka tutya ne twaka? Nga tutegeera Katonda by'ayagala. Tugolokoka tutya ne twaka? Nga tukola Mukama by'ayagala. Ewali okugolokoka wabaawo okwebaka oba okugwa. Tulina ebintu bingi ebitusudde. Tulina ebintu bingi ebitusibye. Tulina ebintu bingi ebituleetedde okubeera abalemereddwa mu nsi. Naye nga tulina kusalawo tubyeyambuleko. Tulina kusalawo tweyambuleko ebyo ebituleetera okulemesebwa, ebituleetera okulemererwa. Tewali kintu kijja mu bulamu bwo nga tekitandikidde ku gwe. Era olina obuyinza okuziyiza oba obutaziyiza. Olina obuyinza okukikyusa oba obutakikyusa. Salawo. Salawo we Mukama omutima gwo. Salawo we Mukama emmeeme eyo. Salawo okwatise Mukama omutima gwo oleke byonna ogolokoka ove mu bubi. Bw'onaagolokoka n'ova mu bubi, omusana gwa Mukama mwetegefu okukwakira. Katonda waffe musana, mazima, era n'abamusinza bagwanira okumusinza mu mazima. Anoonya abamusinza mu mazima ne mu mwoyo. Kitegeeza nti alaba mu mutima gwo by'oyogera, by'okola, by'otambuliramu, byonna ne by'osanyukira, yabiraba. Bw'onaategeera amazima gagenda kufuula ow'eddembe. Ogenda kuba wa ddembe. Ogenda kutambula nga weeyagala. Nkwaniriza omwana wa Mukama. Omwezi wa Mukama, Mukama akuwa omukisa. Madamu Maria. N'abalala mwenna abali ku mikutu egy'enjawulo. Tubaaniriza. Njagala tutule wansi, tetwagala kitwale kiikyo kiyoole. Tolina gy'ogenda kitwalira nga tosoose kujjanjaba mutima gwo. Byonna n'ebirabika ng'ebirungi mu maaso go bigenda kufuuka ekikolimo. Byonna ebyali badde ng'essanyu mu maaso go bigenda kufuukamu ebibi. Lwaki? Teweetegese. Tusooke tulongoose emitima gyaffe. Tusooke tulongoose emmeeme zaffe. Mukama agenda tukolera ebikulu. Katonda waffe mwesigwa, eno ensi n'okujula kwayo yonna yiye. Era talina kyatasobola kukuwa. Naye okyabikiddwa. Salawo obikuke. Salawo oleke obubi. Tugenda kusaba Mukama omusana gwe gutwakire. Amiina munnange, Mukama yeebazibwe. Ekitiibwa kye kituviireyo, tutambulye mu butuukirivu, tutambulye mu mazima, tutambulye mu kwagala, tutambulire mu kuyamba, mu kwagalana. Tolina kyovaako singa towalana muntu munno. Tolina kyosalwa. Tolina kyovaako okutambulya amazima. Ebintu n'ebisiba obulamu bwaffe si bintu binene. Buntu bulabika ng'obutonotono. Bwe busibye obulamu bwo, bwe busibye obulamu bwa buli muntu. Ogwo omuze gw'okola ky'otambulira, Mukama takyagala. Bajja kukusuubiza bingi, bajja kukusabira, bajja kukusaako emikono, naye obulamu bwo tebugenda kukyuka nga tolese kubi. Obulamu bwo tebugenda kukyuka nga tokoze Katonda by'ayagala. Buli kintu kye tukola kiriko etteeka lyakyo, kiriko n'empeera yaakyo.
bw'onaagondanga n'owulya eddoboozi lya Mukama Katonda wo, onaagendanga n'omukisa mu kibuga, mu kyalo, buli kimu kinaabanga n'omukisa. Naye bw'onaagaana, eky'amateeka 28, ebikolimo byonna binaakubaako. Kiki ekyo ky'otategeera? Ndi mu kwogera nawe nga tuteesaamu, nga twebuulirira. Kankulengeze ekkubo ettuufu. Salawo, oyagala amazima. Salawo, okole Katonda by'ayagala. Ekyogwo ekintu ekyo okiraba ekyo kyekikunyumira ekyo. Olabanga ekirungi naye yentaana egenda omalawo obulamu. Bino ebintu by'ensi takataka w'ensi ono mulabanga omulungi naye butwa eri obulamu bwo. Nkibagamba era nnyongera kibagamba nti tewali kintu ky'okola ng'osuubira Mukama waffe lwalidda oba ofune empeerayo. Ogenda kusooka kufuna empeera ng'okyali wano ku nsi. Omubbi bajja kubbirawo, omutemu ojja kirozaako, omwenzi waliyo ebikulinze. Kyokka ebyo ebintu Katonda byakugamba ozuukuke ogolokoke oyake obireke, bwe bulamu singa oba omaze obbireka. Mukama akwagaliza obulamu wano ku nsi, saako ne mu ggulu. Manyi nti abantu bangi twakowa amazima. Manyi nti abantu bangi twewolereza. Naye tewali kyakukola kirala. Gwe wenneeyalokoka, naawe atalokoka nga kkiriza otwale Yesu, afuuke obulamu gy'oli, akwakire. Golokoka yaka, zuukuka, va mu bikolwa eby'enzikiza, gyamu endowooza ez'enzikiza mu bulamu bwo. Eriyo abantu bangi abalina ebintu ebibalya ku mutima, omwoyo ne gukubuvuga nga gwagala kwebasa ku mbwa. Okuyita mu kusaba kw'ekyoto. Eriyo omusajja eyansurprise nga nawulira nga obulamu bwange bwonna sibitegeera, ng'ekintu kimufoosinga embwa yiiri, n'aŋŋamba nti yatuuka ne ku level egenda n'ereeta ebyokulya, asike embwa agitwale Samuel abeeko kyakola na embwa. Ebyo ebirowoozo ebibi byagala kukuzikiriza. Ekisooka, embwa erina ebirwadde bingi. Ekyo ekyoyo kikuvuga nga kikutwala mu bwenzi, kikutwala mu masturbation, kikutwala mu bubbi, kyagala kutta. Golokoka oyake mwana wa Mukama. Omusajja n'agamba nti nze nalabanga muwala wange nga bwe ntunuulira bwe nti muwala wange obulamu buggwawo, ne ŋŋamba yamaawe. Muwalawo nga ye mu buli budde ekintu kiri mu mugamba kimuwa pulaani zimulengeza kawalati. Kimuwa pulaani. Naawe olina ekikuwa kipulaani. Naawe olina by'olowooza, togenda biŋŋamba naye obimanyi. Ezo endowooza embi Mukama z'ayagala tugolokoke mutwake. Buli lwe tuba nga tukyatambulira mu bintu ebyo tuba mu kizikiza. Kino ekizikiza ekibissa ensi kiba kikyatufuga. Bwe tusalawo ne tugamba nze n'endowooza si za Bwakatonda ne tuzeeyambulako, obulamu bwaffe bufuna emirembe. Eddembe lijja mu ffe. Obulamu bwaffe bweyagala. Lwaki? Tusazeewo okukyuzinga okutambula n'amazima. Tusazeewo okukyuzinga tutambule n'obutuukirivu. Bagenda kukusanga nga tolina mbalabe, bagenda kukusanga ng'onyirira, bagenda kukusanga olina emirembe, nga by'okola birina omukisa, nga gwe tokyeraliika ebintu by'ensi. Tetwajja na kintu na kimu ku nsi, era tuliddayo tetulina kye tulina. Ebikussa banno byaki? Ebikuwalanyisa banno byaki? Kankwate ku nsonga zaffe ezituluma ffenna. Olina ekikusumbuwa w'oli awo era olina ekirowoozo. Sitaani bwe yali atandika okukema ensi eno ng'ayagala okusuula abantu, yajja na ndowooza. Era bw'onoonya ekibala Adamu ne Eva kye baalya kyali kya birowoozo. Birowoozo ki ebiri munda mu ggwe? Ndowooza ki ezikuli mu mutima? Sitaani ng'ayagala otusuula asooka tulengeza ebintu ebikyafu ng'ebiyonjo. Ng'ogenda okufiirwa obufumbo waliwo ekisooka okutuula mu ggwe.
ng'ogenda okuba nga oliko rejection, waliwo ekikuvuga nga kikutwala kikusse mu target, kikubambe kikukube bulungi. Naye bwe tusalawo ne tukwasa Mukama obulamu bwaffe, baana ba Mukama, byonna tubiwona. Omusana gwa Mukama gugenda kwakira. Emirembe gya Katonda gigenda kuba wamu naawe. Essanyu lya Kristo ligenda kubugaana omutima gwo nga tekyali ayinza kukubuzaabuza na buntu bwansi buno. Gw'osinza alina ssente, gw'osinza alina amataka, gw'osinza alina obugagga, lwaki bakubuzaabuza? Golokoka oyake. Kkiriza omutima gwo gwakirwe Kristo. Kkiriza omutima gwo gwakirwe obutuukirivu. Kkiriza omutima gwo gwakirwe Alpha and Omega. Tewali kinyuma nga butuukirivu. Tewali kinyuma nga kutambulira mazima. Tewali kinyuma nga kutambula nga tolina muntu gw'oteeka mu nsi nti oyo enemy wo. Kya bwa Katonda nnyo okweyawulako abantu abatakuzimba. Naye ate kya Sitaani nnyo okukyawa abantu ng'olowooza nti be basibye obulamu bwo. Kigenda kutwala mu kutta, kigenda kutwala mu kuloga. Omusana okwakira omutima gwo, olina okuba nga mu mutima gwo oggyemu ebintu byonna ebireetamu enzikiza. Kkiriza ofune omutima gwo omwerufu. Eno ensi ebonaabona lw'abantu abatali beerufu. Eno ensi ebonaabona lw'abantu abatalina mazima. Eno ensi ebonaabona lw'abantu abaagaana okukkiriza Kristo. Eno ensi ebonaabona lw'abantu abaagaana okutambulira mu butuukirivu. Kati buli omu alowooza gaggawala, buli omu alowooza kukulaakulana, kituufu ojja kukulaakulana. Naye tojja kukulaakulana nga totambudde mu butuukirivu. Okuggyako ng'ogenze n'osamira, ate empeera y'okusamira saddaaka kubonaabona. Sitaani tatereera. Sitaani tebali mutereeza n'atereera. Bangi batereezezza emizimu okuva January mpaka December gyagaana otereera. Ekisa kya Katonda kikwaniriza. Ekisa kya Katonda kibeera emirembe gyonna. Teri Sitaani alina kisa. Kati gwadagamba kaŋŋende ensamire nfune ku bugagga. Kkiriza okole obutuukuvu n'obutuukirivu. Bye weetaaga byonna ojja bifuna. Bye twetaaga Mukama abimanyi nga tetunaba na musaba. Amanyi bye twetaaga. Kkiriza owe Mukama omutima gwo. Kkiriza owe Mukama endowooza zo. Kkiriza Katonda afuge mu ggwe, ogenda kweyagala. Lankyawo eno, saaviisi eno, njagala kutegeeza nti kkiriza owe Mukama omutima gwo. Mukama muwa otya omutima gwo ng'ogwawula ku bintu eby'ensi eno bye bituleetera okusobya. Sigaanye obutakola. Genda okole, neekolera mu butuukirivu. Kuuma obukkakkamu mu ggwe, kuuma emirembe mu ggwe, kuuma okwagala mu ggwe. Ogenda kuba ogolokose n'oyaka. Leka ekikolwa ekyo ekibadde kikumalamu, ekibadde kikuvuga, ng'owulira aba tokikoze, totereera. Bannange, ojja byesalirako amagezi olowooze nti oli mu kukola bino na bino. Mukwano gwange omulungi, bigenda kutunda. Ababi tebasobola kubeerera mirembe gyonna. Empeera ya Katonda ebeerera emirembe gyonna. Agambye bw'ati, golokoka yaka, kubanga omusana gwo gutuuse. Omusana gwo gutuuka gutya? Enjiri ey'amazima ng'ebuna mu nsi, gwe musana gwo. Ebigambo bino by'otayagala kuwulira, gwe musana gwo. Abaganda balina olugero olukwata ku ddagala nti eddagala erikaawa liwonya okusinga eriwoomerera. Kinnemye okutereeza nga bwe kirina okuba. Ebintu bino okuleka ekibi kikaluba era kizitowa. Abantu bangi kibafuukidde ensonga nga si kyangu. Naye olunaku lw'osalawo n'oleka ekibi, lunaku lw'ogenda okuwulira emirembe mu bulamu bwo. Ojja kusanga ebisoomooza, ojja kusanga okunyigirizibwa. Ebiseera ebisinga nga tutambulira ku mazima wabaawo abantu bangi batukyawa, era ofuuka omulabe w'abantu abamu. Naye oba ofuuse mulabe wa Sitaani, si wa Katonda. Kkiriza ofuuke omulabe wa Sitaani, naye olema okubeera omulabe wa Mukama. Mukama ye yakutonda. Kkiriza okyawe ekibi. Njala oyisaawo kano abashiyalinga bambi toshiyalinga
message like nga misinde pakupakwe mangu ojja kufuna temporary ban osobola okusharinga mpola kubanga bwasharinga nnyo computer zinzolooza nti oli robot nofuna temporary ban. So bw'oba osharinga ogenda mpola topapa mpola ate era oyinza osharinga obutasukka ndowooza mu group nga 2, 15 ne 10 abwe watyo kikusobozesa okubanga Facebook yo tefuna ban yonna eyinza otwala ewiiki oba eweekisi 2. Kikole mpola Katonda gwe tubuulira wa mirembe, wa ssanyu, wa kwagala, wa kuteeka. Naawe genda mpola topapa. Golokoko yake omusana gukuviiriddeyo owulira ebigambo bino. Abantu baffe mwenna batambula naffe Truth and Justice. Omusana gubaakira buli lunaku. Kkiriza gukwakire. Birabika ng'ebikaawa, birabika ng'ebizito, birabika ng'ebinyiga n'ebikkirize. Bwe bulamu. Bw'onakkiriza Kristo n'afuga mu ggwe ogenda kweyagala, ogenda kwesiima. Kamalirize, ngenda maliriza sigenda kulwawo. Kubanga ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Ekitiibwa kya Katonda okuviirayo kye kitegeeza okusumibwa kw'obulamu bwo. Ekitiibwa kya Mukama bwe kiviirayo obulamu bwo tosobola sigala kyekyo. Obulamu bwo bukyuka, entegeera ekyuka, n'endabika ekyuka, buli by'okola bikyuka. Awali Katonda byonna bisoboka. Awali Katonda byonna bifukamira. Awali Katonda buli mbeeraekakkana. Katonda gy'atya mu bulamu bwo agira mu butuukirivu, agira mu kukola ebirungi, agira mu kukola by'ayagala. Gw'olina by'oyagala ne Katonda si by'ayagala. Nze nnyina bye nnyinza okwagala nga si by'ayagala. Salawo omuwe omutima gwo, salawo omuwe emmeeme eyo, salawo afuge mu ggwe, salawo Mukama omukwasa obulamu bwakufuge. Bw'otyo bw'ogenda okuba n'emirembe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabidde. Amina. Katusabe. Ayi Katonda omwesigwa nga nnyo n'ensi, ndaba nga tuli mu maaso go Taata, tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza gwe Alpha na Omega. Tukwegayiridde Mukama, yakisa omusana gw'omutima gwaffe, yakisa omusana gw'obulamu bwaffe, yakisa omusana gw'omunda yaffe. Tusaasire ayi Kitaffe, tusaasire Kabaka bakabaka. Kwata ku mitima gyaffe, kwata ku mmeeme zaffe. Mukama nsabye otusisinkane, otusisinkane Mukama, otulokole Mukama, otunyweze Mukama, otukozese Mukama, otuyimuse Mukama, otwagazise amazima go, otwagazise ekigambo kyo, otwagazise obulungi bwo, otwagazise emirimu gyo Mukama. Nyweza emitima gyaffe, nyweza omutima gw'omukazi oyo, nyweza omutima gw'omusajja oyo, nyweza omutima gw'omuntu oyo. Leka omusana gwo gumwakire Mukama, alabe ekitiibwa kyo, alabe ekitiibwa kyo, alabe omukono gwo, alabe okubeerawo kwo mu bulamu bwe. Mugambe ayi Mukama njakisiza omusana gwo, mugambe ayi Mukama nviiraayo, kwata ku mutima gwange, onnaazeemu byonna ebitali bya Bwakatonda, onzigyemu byonna ebitakukwesa kitiibwa, onzigyemu byonna ebirwana n'obutuukirivu, onjakazise by'oyagala. Mugambe Mukama nkwataako, kubanga gwe ssuubi lyange, gwe ssuubi lya bulamu bwange, gwe maanyi gange Mukama. Mugambe Mukama nze seeyinza, naye ngudde mu mikono gyo, nga Dawudi bw'agamba ti kangwe mu mikono gyo kubanga mwe muli okuwona, kangwe mu mikono gyo kubanga mwe muli eddembe. Nange ngudde mu mikono gyo Mukama, osobole okunnyamba. Yabya omutima gwo maaso ga Katonda, kaabirira Mukama. Mugambe Mukama nsaba omusana gwo gunjakire, nsaba ongolokose Mukama, golokosa obuweereza mu nze, golokosa emirembe mu nze, golokosa amazima mu nze, golokosa essanyu mu nze, golokosa amazima, golokosa obutuukirivu mu mmeeme yange, mu mutima gwange, mu bikolwa byange. Leka kitange olabisibwe mu nsi muno mwe ntambulira, tambulire mu kumasaamasako, tambulire mu musana gwo, enjuba yenjakire, ekitiibwa kyo kinvireyo, omukwano gwo gube wamu nange, omukono gwo gunnuŋŋamye mu buli bye nkola, buli bye ntambuliramu, mu buli bye nkola. Mukama nnuŋŋamya. Mugambe Mukama nsaba onnuŋŋamye,
nsobole okuwangula ensi eno. Nkusaba onnuŋŋamye sobole okuba omuwanguzi. Nkusaba onnuŋŋamye sobole okutuuka ewawakanirwa. Mukama yagenda okutuusa ewawakanirwa. Mukama yagenda okutuusa mu ebyo byagala otuukamu. Mukama yagenda okutuusa mu bisuubizo byo. Saba omusana gwe gukwakire. Golokoka oleke kibi. Golokoka oleke ekkubo ebbi. Golokoka. Ngambe Mukama golokosa omwoyo gwange. Golokosa omutima gwange Mukama. Golokosa obutuukirivu mu nze. Nze neewaddeyo gy'oli Mukama nnyimuse. Mugambe Mukama neewaddeyo gy'oli onnyambe. Neewaddeyo gy'oli onkozese. Neewaddeyo nzije mu byonna ebitali bya Bwakatonda. Ebibadde bimpangula Mukama bimpanguze. Omusana gwo kagunjakire ogw'obutuukirivu. Omusana gwo ogw'obuwanguzi kagunjakire. Mu magenda gange n'engere gye ndaga. Mu makubo gange Mukama. Mu mirimu gyange Mukama. Mu famire zange. Mu fyucha yange. Mu bufumbo bwange. Nsabye onjakire. Mukama akwakire. Mukama akwakisiza omusana gwe. Enjuba ya Mukama ekwakire. Enjuba ya Katonda ey'obutuukirivu ekwakire. Ekitiibwa kya Mukama kikuviireyo. Ekitiibwa kya Katonda kikuviireyo. Famire ye n'akitegeera nti mugwe mulimu Katonda. Baganda banakitegeera nti mugwe mulimu Katonda. Ku mirimu w'okuleba n'amanya nti mugwe mulimu Katonda. Misiri yategeera nti mu Isirayiri mulimu Katonda. Mu Yusufu mwalimu Mukama. Sabye Katonda alabike mu ggwe. Alabike mu by'okola. Alabike mu mikwano gyo. Alabike mu magenda go. Alabike mu mirimo gyo. Alabike mu future yo. Alabike mu kamwa ko. Alabike mu bikolwa byo. Mukama akusiba amaanyi. Mutambule mutuufu n'omutuukirivu. Mukama akusiba amaanyi. Obeere omukazi ow'enjawulo. Obeere omusajja ow'enjawulo. Obeere omuvubuka ow'enjawulo. Atali mu kwonooneka. Atali mu kugenda na muyaga gwansi. Gye ginaaba emirembe, erinaaba essanyu. Bwe bunaaba obulamu, eri amagenda go. Mugambe Mukama nkwataako. Kwata ku mutima gwange. Kwata ku ntobo y'omutima gwange Mukama. Onnuŋŋamye. Katonda eyataasa omusajja era yagala okozesa embwa. Eyataasa omusajja era yagala okozesa omwana we. Ye gwe Katonda y'omu eyalina Yoswa. Ye gwe Katonda eyakozesa Yoswa. Ye gwe Katonda y'omu eyasaasira Dawudi mu bibi yali atambulidde. Mu kutta, mu kwenda, saasira abantu b'Omukama. Basaasire olw'endowooza embi, olw'ebikolwa ebibi, olw'obutakwesa kitiibwa, olw'obutaweesa linnya lyo kitiibwa Mukama. Sabye obasisinkane. Mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu nsabidde. Amiina era amiina. Mukama abampeera omukisa. Bye-bye. Tunaddamu tusinkane olunaku olw'enkya. Haleluya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwa akalagalwa. Njagala kwebaza Mukama obulamu bwammwe mwenna. Ngulumiza Katonda omuyinza w'ebintu byonna atutuusizza ku budde buno obulungi. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Yeebazibwe nnyo Katonda affe omulungi, abakuumye mwenna abantu ba Katonda. Mbaaniriza mu kaseera kano akalankyawa. Era tugulumiza Katonda waffe nti agenda kukola omulimu omulungi eri obulamu bwo n'obwange. Suubira amagenda gaffe. Osaanidde Katonda omuyisa bintu byonna. Osaanidde Katonda omu ekitiibwa. Ogulumidde okusinga byonna Mukama. Ogulumidde okusinga ensozi. Ogulumidde okusinga amawanga. Kyetuva tukusinza Mukama, kyetuva tukuwa amatendo, kyetuva tukwebaza olw'erinnya lye ettukuvu. Haleluya. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Njagala okubeebaza okubanga mutwekuumiddeko, mwebale nnyo okwekuumira ku Truth and Justice Ministry of God. Tugulumiza Katonda ow'ekitiibwa asinga byonna. Era tukkiriza
nti oyo yatandika olugendo luno olw'obulamu bwaffe agenda tutuusa gye tulaga. Tulina gye tugenda. Tukkiriza nti Katonda yatutandikako agenda tumaliriza. Tugenda mu kigambo kya Katonda, dakika tezigenda kuba nnyingi, ate era tusabe. Mbaaniriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nyongera okwebaza abantu baffe mwenna abatufunira ku TikTok, ku YouTube. Mukama abawe nnyo omukisa n'emikutu emirala gyonna na buli kifo kyonna w'otulabira era w'ogoberera obuweereza buno. Mukama akuwe nnyo omukisa. Twongera okutegeeza